Minisitule y'ebyensimbi efulumizza ensimbi ez'omuteeko ogwokubiri mu mwaka kiyite second quarter eri ebitongole bya gavumenti byonna n'enteekateeka endala bikakasiddwa mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe mu Kampala nga bakulembeddwamu amyuka omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Patrick Okairap n'abakungu abalala okuli Henry Sebukeera bategeezezza nti ensimbi trillion 18 n'obuwumbi 430 ze bafulumizza mu muteeko guno nga bw'ozigatta ku zaasooka okufulumizibwa zikola trillion 38 n'obuwumbi 610. Out of the 72.38 trillion, therefore, for this financial year, 20.18 trillion was released in first quarter, as shown in the table, and shillings 18.43 trillion has been released in the second quarter, resulting into a cumulative total release of 38.61 trillion for this financial year, which is just about 53.4%. Zino zikola ebitundu 53 n'obutundutundu bunaku buli 10 ku mbalirira y'eggwanga yonna ey'omwaka gw'ebyensimbi guno. Boogedde ku nteekateeka ez'enjawulo eziteereddwamu ensimbi kumpi zonna ezaasabwa okuli akakiiko k'ebyokulonda, enkola ya PDM, aba minisitule y'ebyobulamu, ab'ebyenjigiriza ne minisitule y'ebyentambula n'emirimu. Electoral Commission 52.71 billion. This makes a full release to Electoral Commission approved budget for Electoral Commission roadmap totaling to date 450 billion. We have been releasing because there are accelerated activities for Electoral Commission to conduct the elections. Ministry of Education and Sports 172.21 billion. We have released 554 billion for PDM, Parish Development Model. Mu nteekateeka eno era bannyonnyodde nti n'emisala gy'abasomesa giri ku mwanjo. For the half year, therefore, the total releases for wages and salaries is 4.396 trillion. Basinzidde wano ne bakumira omulanga abateesiteesi abakulu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo okukozesa obulungi ensimbi ezibaweereddwa okwewala okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo. All accounting officers are instructed to comply with the commitment to pay salaries by the 28th day of every month. Accounting officers should stick to the requirement of not committing government without sufficient budget or a confirmation that budget resources are there. All accounting officers must ensure that all contracts and payments are executed in Uganda shillings. Boogedde kusomoozebwa okukyaliwo naddala abateesiteesi abamu okukola emirimu egitali gyabwe mu minisitule ez'enjawulo ng'okuwandiisa abakozi, era waliwo okunoonyereza okugenda maaso ku nsonga eno. No recruitment should take place without clearance from the Ministry of Public Service after confirming availability of adequate wage from this ministry. We work with Ministry of Public Service like Siamese twins these days. One cannot move without a confirmation from the other. So therefore, there is no way we can allow accounting officers to recruit without that twin confirmation. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.